God's principle is that love what you've gotten. If you don't get what you prayed for, love what you've gotten. I want you to continue supporting them. You have no choice in the next 5 years. But now the way we're working together with them, because speaker has never come from Mukono, we are going to work with them. We are going to work with the MPs, the mayor, the division, central division, came with the councillors to me. Mayor wa Central Division yagenda yodda ne bakansala ewuwe. And there are so many things that we can be able to do. Era bingi mazima bye tujja okukola nabo. We shall get more road stomach to here. Enguudo nyingi Mukono zigenda kweyongera okuba kolas. Because how would God pick somebody from Chungu? Kale Katonda alonda atya omuntu w'Echungu? Should have been somebody from Nakabago. So from Chungu, simanya abamekawa na basoma Bible ekitabo kya Tito kigamba nti nakulekawo olongose ebyasigalawa mukoleti. Musoma Bible mwe kati nange kuleti wange Chungu ate Mukono. Twagala ebeere bulungi erabike bulungi ng'erina ne kolansi. Chungu akwaka speaker amaliridde eyanzanyisewo. So we are in negotiation with the central government. Tuli mu nteeseganya ne government eya wakati. You said there's an engineer here in charge of Greater Kampala. Waliwo engineer akulembera ebyenguudo mu Kampala n'emiriraano. We are going to talk with the leaders here. Tugenda kwogera n'abakulembeze. We are supposed to write some other letter. Tugenda kuwandikayo n'ebbaluwa endala. And some work will start. Omulimu gulyoke gutandike. Kale tubanirizaako gye musiziddwa okubeera nga mutugoberera n'okuba nti mutuwuliriza. Program Detect lunaku lwa mukaaga tubeera tuggusa okwongera okumenyaamenya ensonga ez'enjawulo nga bwe zibeera zitambula mu ggwanga lyattu era nga bingi tusuubira obadde obimisinga okubiwulirako. Abo programu eno tubeera butereevu ku mukutu Viki Exclusive era nga simulala atuulawo okubiriza programu okutambula entende. Nze Viki banyabo ne bassebo kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo eyo gye mukakkalabiza era gye muwangaalira mu bitundu byammwe ebyenjawulo. Now tutandikidde mu katambika speaker wa parliament omwami Jacob both and of course nga abadde translator we oba omuvuunuzi we ye mukyala we Mukono oyo MP waayo omukyala Betty Namboze. Ka speech ako kanyumidde nnyo nze ng'omuntu era nsubira naawe tekakoze bubi. Obedda speaker bw'ayogera ng'omubaka w'ekitundu kye Namboze nga naye avuunula naye kyensinza okubeera nga njagala ku Namboze nti yeekubidde pass talinze kubeera nga bamuwa mupiira nti naawe weeyogereko awo ennyini mukuvuunula mwabadde ateekamu obugambo obulaga abatuuze nti ekintu tukola tutya tukirimu bulungi fembi. Kale tugenda bitunuulira banyabo ne bassebo kakati Haji tukwaniriza era katusubire nti ka weekend tekakutandikidde bubisebo. Olabye abakulu we banyumiddwa obulamu eyo mbuliza ku batulaba abatuwuliriza abatulinze dda tuzze tugobye bumala obusonzi bulwawo. Tubasaba okutuula mutuwulirize mukole ne kye muyina okukola okusharinga buli muntu okulaba nga atufuna bulungi amannya kalungi mu staff aliziggala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasita wanjigiriza salamu eyo. Mbula kondoza mase nyine ekirowoozo. Mwinezi ku nyingo mu Busiramu. Zendowooza ko ne ngamba nti Mukama bwali bampadde ku ssente nga zegasa ziwera okusinga kuziriwo. Nyizo okugira n'entoola. Alhamdulillah. Katongere okusaba. Amulina obumu. Katongere okusaba Allah akugazirize. Omanya abasajja tuba ne stress. Niyayo atetuukirizibwe. Allah tulina okuteeka mu ddwa akugazirize byonna byokola ne nniya yayongera ogisembeza insha Allah. Ka stress aka abasajja twetaaga kyo abasiramu baali bayiya naye kale. Mani chendooza nawe kyolowooza. Bembe tugenda okubeera nga tutunuulira mulimu okugenda juzi olunaku olw'ejjo abaana 9 ab'ekibiina ki National Unity Platform bateereddwa okuli n'omwami Machete abasinga gwe tuludde ebbanga eddene nga tukubira omulanga gavumenti bw'eba erina omusango gw'emuvunaana batandika okuwulira omusango gwe ebintu bisobole okuba nga bituulwamu mu mateeka bwe guba musango nga gumusinga asengesibwe bw'abanga gavumenti agisinze era ayimbulwe bwe kiba kyetaagisiza kuliyirirwa n'okuliyirirwa abantu bano bakole ki baliyirirwe kyaddaaki olunaku olw'ejjo bano basobodde okubeera nga baweebwa ekisonyiwo era nga wetwogerera bali bweru bali abutaala bazzemu okulaba ku njuba n'okwegerera obudde bw'okwebaka watali kiragiro nti kakati genda omulemu. Ensonga ezo tugenda kubeera nga tuzimulungula pulezidenti waabwe w'ekibiina yasobodde okwogerako ko nabo era essanyu lyabadde lingi ne KFC basobodde okukalyako oluvannyuma lw'emyaka egyo gwe nga tolya kamere kalungi omanyi kiki kyekibeera kitegeeza. Bwe tunavaawo tugenda kutwala tutunulire ensonga z'abaministers. Buli minisita agezaako kati okulaga nti nkola bannange public mwendi ground kwendi. Kakati Fred Byamukama ngonono ye minister ow'ebyenguudo ayongedde okubeera nga naye anywezaamu bamyumyula ku nati. Oluguudo lw'e Masaka Kyotera Mutukula ezimu ku nguudo ezikandaliridde ebbanga eddene songa ate gavumenti egamba nti akasente ekafulumya naye abakulu ba contractors abalina okubeera nga abakola enguudo zino zisobole okubeera nga ziggwa omulimu bagutambuza kasoobo. Kakati Minister Fred Byamukama yasazeewo n'agamba nti mwemba wadde ennaku 9 singa ekkubo lino libalema ngenda bakola nga kye nakola aba Northern Bypass abaali baddaabiriza obuddaabiriza oluguudo kilomita 21 ne baziddaabiriza emyaka 3 naye nga neyakola obukozi kilomita 21 mu myaka 3 aba yamala dde okukola ekkubo kati ate gwa ddaabiriza. Kakati ne bano abawadde salesale wa nnaku 9 egyo gy'emyezi 3 katujje tukutemera ensonga zino. Badde nyumyamu ne hajjaawo ensonga ne badde tegenda kubeera ku agenda ya lunaku lwa leero naye ne tusalawo tugiteekeko ensonga ya Justin Namere ne Minister Baramba Rugahara. Kakati olunaku olw'ejjo Minister Baramba Rugahara yabadde ebitundu by'e Rakai laba bwajja akubira taata wa Justin Namere simu n'amutegeeza nti abantu boyagala okugoba ku ttaka baveeko baleke gavumenti ekuliyirire. Abantu babadde balumiriza nti mwami Minister Vincent Bamulanga Kisempija abagoba ku ttaka yagula ettaka eririko abantu abali mu lukaaga naye abantu abo bonna ayagala basengula bagende. Kakati Minister Balamu yayingidde mu nsonga zino era n'ateeka omwami Minister Vincent Bamulanga Kisempija ku ssimu ensonga ne bazituulamu abatuuze be bamulumiriza ne Minister bwabeegaana. Oluvannyuma gye byaggweredde gye tugenda okubeera nga tutemera ensonga zino ekkubo tulabe oba gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Kyentegeeza nti omwana e Masaka bamwakyuzinga kirala ne taata naye yennyini mu kaweefube w'okulwanyisa obulyako enguzi n'emivuyo egyetobise mu bitongole bya gavumenti n'abakungu ba gavumenti ate ne taata tumusanzeeyo. Esembabula eyo gyali miggo kumpi ndowooza gyabulako kunyooka. Omukulu General Emmanuel Rwashande bwe yeegwinganako ne State Minister of Health Anifa Kawoya abo bajjula okwegwa Malaka. Awo mwami Balamu yasitukira n'abagamba nti abange tumutendereze Yesu okkakananga omwana gw'endiga gwe gukakkanyizaako ku mbeera obufu obufanaganako ko bwe butyo. So nzikiriza ensonga nzije tuzitemetemera tuzimulungule just lwendo lw'amazzi nga ne video bwogi waka like so nga ate n'oyo
obedda yakutuliridde osooka omukwasaganya omumalirize nzije ebigambo n'emboozi tubinyumye tubyogere tovaawo nkolamu katono nnyo bwe nti bwenkomawo emboozi egwa makerenda nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba agakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 636 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Kale mu kibuga Kampala n'emiriraano enkuba efudembye. Banyabo ne bassebo bwe bakwisaako mu kibuga Kampala n'otunuulira engeri amakubo gye gafaanaganamu, n'otunuulira engeri enguudo ez'enjawulo ne streets zaffe ez'ekibuga Kampala bwe zifaanagana, zisobola kulaga ekifaananyi ekitegeeza kasasiro omutuufu kiki kyali. Haji Ali Mustafa, tutandikiraawo wennyini lengera ekibuga bwe kifaanana naawe gy'oyise era ne programu ekigiruleeteseza akawungeezi nti tubadde tulwanagana na kasasiro, kusobola kasasiro kutuyitako naffe tunoonye waazi we tusobola okuyita ate okusobola okutuuka mu studio tujje tukolera abantu. Viki enkuba eryose n'etonnya kubanga twakyogerako wano tugaa nti Nabbanja ne banne baayozezza ne bateeka mu ttaka. Kikoze bulungi kwa twaga nti enkuba egenda kutonnya. Kasasiro baamukuŋŋanya lunaku lwali lwa 6. Nga 28 olwaleero lumu ogw'omunaana. Kitegeeza nga 28 ate ogw'omunaana bagenda kuddamu bakuŋŋaanye. Naye nga gwe bakuŋŋaanya nga 28 akyali ku makubo. Zaali 29 zaali 29 akyali ku makubo omuyitirivu. Tebalina kye baamukozeeko omungi. Era twayogera wano ti enkuba egenda kutonnya, kasasiro oyo agende mu myala. Enkuba egenda kutonnya, abantu basobole obuveera bamuyiwe mu makubo. Era bwe kibadde. Kasasiro abembedde. Naye nga tabembedde ti abantu bamugye mu maduuka, bamugye mu mayumba bajje bamusuule. Yo yakuŋŋaanyizibwa nga 29. Ono abadde wanjawulo. Si wanjawulo sikikya naye kasasiro ali mu bukutiya.
kati olw'abantu okulaba nti ali mu makubo aliwe bamuteeka bakutte ebikutiyo ne babisuula babisuula mu myala mukuka amutwale nti olw'okuba kasasiro akuŋŋaanyiziddwamu kyokkirizagaana tugenda kusiŋŋaana amataba gagenda kujja n'ekikola ki mukulu Nabbanja mutuule muwulirize nga bakulembeze bannammwe ekigambo kyokka ku nsonga ya kasasiro mutuule muwulirize bakulembeze bannammwe ebyokweraga abantu babalabe ebyo byokwemulisa tebikola waliwo okweraga Nabbanja kasasiro ensonga wagireeta nnungi nnyo abantu bajaniriza mu bulungi bwayo naye wateekamu okweraga okweteeka mu butaala abatuuliza n'abatulaba Prime Minister ensonga yagireeta naye yateekamu okweraga okweteeka mu butaala lwaki teyamala kuyita bakulembeze banne ba bibuga abasookebwako abawansi nti basalire ekizibu amagezi kubanga okujjako ataawuli abali mu ezo ataawuli ataata Namuli bebaze owerubaga kwanza bonna nabawuliriza ndowooza ataayogera ewamuwa wano ow'emakindi naye abasigadde bonna amagombolola n'ow'e Kampala yayogera Uhuru naye nga bonna kyeboogera ekintu eki ti ekintu kye bakoze naye Uhuru wa movement ekintu kye bakoze kirungi nnyo naye bakipapidde tebakiwadde kadde ekintu ekyo bwe bakiteesa mu kabineti ne bakireeta ne baagala okukibuukira alhamdulillah ne bakireeta mu bantu baalimaze kuddayo ne bayita bakulembeze bannaabwe ab'amagombolola aba divisioni ne bagamba nti kyetuleeta okukola kye kino ne twagala muleeta ebirowoozo byammwe kinaakola okukola kisoboka bulungi okukola naye tugenda kumalako nakyo tutya muleeta ebirowoozo mukubaganye nga tebali bakireeta mu bantu ekizibu kyonna tetugenda kusasula okuŋŋaanya kasasiro bwe tugenda kubasasula abantu bennyini be bagenda omukola ki omwekuŋŋaanyiza naye okumusomba okumutwala gye tumuyiwa kyekizibu kya kasasiro ekyali ekinene nakati kyekikyazibuwadde kyekiri kyenagamba nga tukyogerako nti gye binaggweera nga kifuuse kya ssente nga kizeemu amalyansimbi kwa kati waliwo abakuba sikyakyala baba mulumba era abamutwalira ebirowoozo baali nabo era bawuliriramu kasasiro ono okugwa ku makubo nga tumukuŋŋaanyiza tukole bwetu ne bwe tuti era idea bazimuwa era ku Mande agenda kuzzaayo mu kabineti akiteekeyo kino nakino kyekyetwagisa Sseweekitiibwa Pulezidenti ekisoose kyebasembyayo kyeyandibadde asooka okukola ate kyagenda okusembyayo so twekaabire kyenakugamba tine musajja mukulu yalangirira nti Obola akoze eki Ebola aweddemu yalimba naye yamala n'atereezaamu saamanya yamala n'atereeza n'atugeera balangirira nti kati Ebola aweddeyo ddala tewakyali Ebola so n'olwekyo kasasiro muyitirivu buli wamu wonna Prime Minister nkusaba busabe w'ekitiibwa ddayo otule n'abakulembeze ba wansi ebyokweraga biveeko so osobola okutubuulira gwe mu kitundu kyo kasasiro atambudde atya wammwe gwe mwakuŋŋaanya ne muteeka ku makubo KCCA yamuyoola division yamuyoola kiki ekiri eyo wammwe osobola okutusiigira ekifaananyi ekyo mu comment section tusobola okulaba nga tufuna embeera oba embeera endala kale mu buufu obwo tugenda kutandikira ku baana bano omwenda National Unity Platform abaana mwenda bagenze maaso n'okubeera nti bateebwa era baweereddwa ekisonyiwo okusinziira ebbanga eddene lye babadde bamazeeyo eribadde likunukkiriza kumpi mu myaka 6 okuva mu kalulu ka 2021 lwe twakamala bano lwe baayoolebwa ne batwalibwa mu detention centers ne bayingira mu kooti y'amagye ne basindikibwa mpaka ku remand yafuuka remand
nga n'okudda mu kooti tebakyakomawo ng'ate neeri tebabongera nnaku nti babongedde ennaku omusango gwabwe teguwuliddwa ne kooti y'amagye bwe yaggibwawo ne bagamba nti emisango gidde mu kooti y'abantu ba bulijjo egy'abano bo bambi gyasigala fayiro zibuze. Olw'ejjo bano baateereddwa era nga bafunye kye tuyita amnesty kyekisonyiwo. Yes. Abaana abo tuboozaayoza era tubakulisaayo nnyo bakulike ekkomera bakulike kabuli y'oku nsi naye nga tetunaba kubakulisaayo bano wammanga tubeebaza nnyo nabagenda nnyo kukyogeragenda kuba tuyinza okukyerabira. Asooka yejjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge tumwebaza. Nakibinge akoze omulimu gw'amaanyi nnyo ku basibe neera mukubira omulanga takoowa kubanga abakyaliyo bangi. Owokubiri ye Abe Mukiibi ow'Akaliisoliiso. Abe Mukiibi ow'Akaliisoliiso naye tumwebaza ne ttiimu ye y'Akaliisoliiso. Abe Mukiibi tukwebaza nnyo okoze omulimu gw'amaanyi kuba buli ojja Kaliisoliiso abaana abasibe babate tukwebaza era tokoowa kubanga abakyaliyo bangi n'abalala abateekako amaloboozi gammwe kuba kati mmwe betwasigalira abaali badde batuyambako abaali badde bateekayo amaloboozi bateeka bitumbuwa mu kamwa be bakulembeze b'amadiini baabo basajja battu basigala kukulembera muntu omu. Vicky mpulidde abantu bangi nga boogera ku baana abo oba abasajja abo bakoze ensobi okusaba ekisonyiwo babasonyiwe okukkiriza emisango nti baagizza. Bempulidde bangi abalala nga balina ku TikTok okwo anti olaba mwali nga babanenya nti lwaki oba okubadde bakkiriza emisango ne babatta. Vicky bwe bwowulira omuntu ayogera ekigambo ekyo simanyi nakatebule gye nyiza mmuteekamu kubanga nyina kye naali badde njogera naye kiyinza okuba nga kivuma kankireke. Ne bw'aba ayogera nga atudde awo ndabira ddala omulabe oba nkugambe ntya kubanga Vicky kino njagala nkikuwe nti ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde oba mulago eddwaliro lyonna omusawo nakkebera nakola kinaga naye omanyi nti katukusigazeeko wano okumala wiikisi mmeka ddwaliro bulwaliro buteereevu ku kitanda otuuka okutunuulira omwana azze n'omuntu okulambula omulwadde n'omwegomba naye ng'oli mu ddwaliro ng'oli muntu mukulu nga n'ekiseera kituuka n'ossuka noga nti kanfulumeko ebweru ntuuleko wali mu kampawundi y'eddwaliro oba ne baga woomingamu mu nkuubo wano era nga wajja ne ku kitanda n'ogenda mu kiyigo bw'oba olina obusobozi naye owulira nga ewiiki zibakuwadde 2 bakuwoniga bakuwadde emyezi emeka eryo ddwaliro nga wakunyiga naye ekkomera abaana balenzi abo gye babadde mu myezi 6 buli lwejogera ku kkomera omuntu aga nti oba haaja oyo bamusibirayo nyinza okuba tebansibirayo physically naye baasiba obwongo bwange kubanga nabagamba nti baasibirayo baganda bange emyaka 6 eruzira nenambula luzira nemutegeera nemumanya nenva ne mu luzira nengenda mu kondomu gye mwawulira nnyumya kati kogokero ekisooka amakomera gonna nga boogalaba Vicky gayina uniforms 3 waliwo eya yero yeri common ne wabeerayo eya white ebajja webasalidde abali mu kondemu era tojja kumusiŋŋaana ajambadde ayambala white abeera mu kondemu nabeerayo orange oje tuyita orange yeyo ndowooza otyoyo kati ng'osiŋŋaana nga ayambadde uniform eya orange eyo ng'ajambadde ekigambo ekibaako kimugamba tomanyi lwova wano tomanyi lwogenda mu kooti ebyo byaggwa dda abambala orange mu prison oba tomanyi ova ddi wano ogenda ddi mu kooti oba tewasalirwa awa tewasalibwa
Wabulamanyi remand. Era ajamba likoti ho. Tibaba. Tokyagenda kulaba ku mulamuzi. Ate tomanye ekyabakuta. Ate tebakusaliranga. Kati ebyo biri awo. Obange yasalirwa ebanga nga nayo tolimanyi. Nayo tolimanyi. Oba tokyegomba kubeera bweru kuba tolina ssuubi lya kuyita mu kkooti. Oba nfuna bulungi. Ate nga abasibe abo boolaba abajja mu makooti olunaku lwe bamugamba nti ojja kugendako onkya ogenda mu kkooti alwesunga nga boolaba omukazi bwe yeesunga bbaawe agenda okumuwasa. Era nagaa lukya ddi olunaku lw'okugendako ogenda mu kkooti naye nga bakimanyi tebagenda mutta naye just kufuluma kifo ekyo kufuluma luzira gate ajja atunuulire ku bantu atunuulire ku mmotoka atunuulire ku ggulu amaaso ge gakyukeko galabe ku kipya ojja okigenderera ennyo buli gwe basiba eruzira eyo n'alwayo bw'atwaliriza ebbanga ng'akomyewo wano myaka 12 ayambala galubindi amaaso ago gabaako ekifu abalaba byakumpi kubanga buli lwazuukuka amaaso agatunuza ku kisingi kintu kyekimu kyalaba buli lunaku. Oyo eruzira agamba abaana bano oba abasajja abo tibakoze ensobi okukkiriza emisango yoyo akyogera wazibu gwagenda kuga abantu njagala nnyo abantu muwulirize mututunuulire gwolaba agenda obugenzi ne bwoba ofaanagana otya waliwo abeerimbye waliwo bensiŋŋaanya banyumya emboozi nga beerimba ntya bano babeesige balukwago bamuwanga kivumbi abo abagagga baki beebyabo byanjawulo tebakulimba amateeka g'ekkomera gonna gafaanagana bwe basiba abadde asula ku lubalaza bwe basiba abadde asula mu fulaati bwe basiba babadde baggulira bwe basiba abadde atambulira mu kikuubo mpisibwa yemu teriyo gwe bagamba ti gwe etteeka eryo lyanjawulo ekyebaawukanako ndya nti ayinamu ku kasente yaafuna abantu basibe banene bamufumbira era asobola okutumya yenjawulo naye amateeka g'ekkomera gamukwata lumu mufulume naye afuluma foreign kusimba layini naye parade ate parade si yakuyimirira basitama bati amagulu ne bagasimba bati emikono ne bagiteeka ku mavi bwetu n'omala oyimirira alappi oyo musibe muno alappi oyo ayinza okukubirawo embooko ezikutta ku parade kubanga oyimiridde omwesimbyeko weesimbye ku afande oba ofaanagana otya oba olina apartment 88 mweru eryo tebabimanyi mu ttaka ate wali tojaga nti enkuba neba yatonnye foreign yawo n'olituulamu n'okola otya amagulu n'ogasitamya emikono n'ogiteeka ku maviivi eyo parade si yakuyimirira ng'abaana basomero si yakuyimirira nga y'abasirikale kyawuka wabula gwe otudde wootudde oli ku basajja emyaka 6 obaga nti baakoze ensobi okusalawo batyo okukkiriza emisango gwagenza okulambula abantu eruzira okujjako atagendangayo naawe obanga musibe okugenda okulaba obulabe okyalira abasibe naawe obanga musibe azilongazi oyingidde ruzira ofuuka musibe viki tuli wano kubanga ruzira abagimanyi obulungi mugimanyi katuli makinde ekifaananyi kyensiiga tuli makinde ku barracks geeti esooka eri kibuye ku laawundi ku nkulungu esooka ye geeti esooka abamanyi ruzira n'otambula okuva ku laawundi ekibuye n'ojja n'otuuka ku barracks ne bakwaza naye ogenda ku kooti esimu wazirese saawa ne bekaba kapapula nga wakeerabidde kaliko namba zo z'amasimu we bakwaliza ne bakusingayo bakakugiramu ng'ennamba zizo z'amasimu ne bakatulanga kawandiikeko bwe bakakugirako ojja kukasanga wano so already oyingirirawo obusibe engatto bw'oba wayambadde stocks nga njabayaba ziyulika kubanga buli wootuuka ajjamu zzaamu n'engatto n'ozijjamu ne kapeti y'engatto n'agibikkula ne bagihaaza fe abambala gaalubindi abagenda eruzira nga twambadde gaalubindi omala kwewozaako zeziraba siraba bagga zireke wano si kubanga zirimu kamera oyo eruzira naawe oba musibe n'oyingirayo akyaddeyo obukyazi
n'oyingirayo mpaka lw'onovayo nga tolina kyolina kazibe ssente kabayo wallet tosobola nagenda ali kantini yaabwe ganti kangulewo ebyokunywa ndi wabula olina kumala ate kuddayo kufuluma enjala bwekuluma olina kumala kufuluma olina kugumikiriza ekyakutuka ekigwe kwa ssente wazire ssente checkpoint zokka zoyitako tegedde nayingira luzire eyo emirundi gyonna gye nnyingiddeyo naye okoowa kankwongera ekirala okuva wansi ku gate kati ekifaananyi kankisiige ku apa ng'enkuba ebasanze ndagawo oweggama olina weweggama otambula mukungujjo kwa tewali mayumba tewali era olina kutambula mukungujjo otuke wali bakwaze mungu bwoba basiŋŋanyo olyoka ofuneka chance akatuuka mu buyumba buli wetuteeka ebintu etwewandiisiriza olwogenda mu apa ate nga n'ako akayumba koolaba kati ke bayongerawo bakongerayo ku lwakamoga ako akayumba ke bayongera mu apa ke bazimbako ne bakongerawo tekaaliwo fe twatandikira okugenda okulambula amiru umma Muhammadinus Kamoga naye olwokubadde kubanga yalambulwa yakyasinza eruzira okulambulwa abantu abangi abayitirivu era ennaku baatuwa ennaku zabanga 3 naye nga n'abeeruza bamanya nti yoleka egenda kujja okuva lwe baggula ekkomera abamu baatuggalanga bugazi nti obudde buweddeyo munaamulaba mumufikidde yakyasinze era eruzira mugenda n'obabuuza muri kodi mu bitabo kubanga olunaku mwajjuzanga ekitabo ne baleeta ekirala ne mujjuza ekyo kati ruzira mumanyi bwe munyenyero obanga eyasibirwayo kubanga tokyolaffe naawe agenzeeyo ebitegeero obimanya kubanga natambulayo emyaka 6 nga weetooloola luzira bano gye bamazeeyo gwe wagimala olambula basibe ruzira teri kyansi nti nazze n'emmere tugenda kuyingira omala kusaba n'emmotoka n'ogisasulira ne bakuba amasimu kuba wazze n'ebintu okugjako ne bakuba eno ne bakuba eno okukkiriza oyingire n'emmotoka oleese ebintu ekisa emmere eyingire egende ne bakugamba ate nga naye eri under surveillance naye ng'ogyetikka ova ku nkulungo Kibuye ogenda ku kkooti Makindye gy'otwala emmere eyo n'emmotoka omala gyogerera ne bagiwandiisa wano omukulu ne bamukubira ne bakola batya ne balyoka bakkiriza emmotoka okuyingira oyeruzira gulwaleero ogamba abaana nti babayereeyo bakoze by'okukkiriza emisango wagukkiriza n'abanga yagukola gwe kati yaboogerako okimanyi nti ddala yagukola naawe okkiriza gwagamba nti bakoze obubi naawe okikkiriza nti omusango ogwo yaguzza waliwo okukkiriza kye tuyita kkiriza osanyusa omwana omuto obwebale nnyo olina akaana ewaka ne kakugamba taata gwe asinga mu nsi kkiriza osanyusa omwana omuto kyennyini ekyo mbadde ngenda okuleeta omwana ewaka tamanyangako omwana omuto omwana w'omuto ye buli wabeerawo amanya nti taata wange mu bagagga yasinga obugagga era nowalonga nti ndi mwavu akuwakanya era ga taata gwasinga obugagga era nokkiriza nti mwana wange ndi mugagga asanyuke ogenda kuleeta emmotoka tugende tingenda kujja nayo kaneno n'emmotoka tugende mala okwambala ne bwe wakuleeta kagaali ne banga tena akagaali tekaliiyo ne bano kye babadde balina okukola okukkiriza basanyuse yabasiba wabakebedde emitima gyabwe nti bavudde ku mulamwa gwabanenya wabikudde emitima gyabwe nolaba nti bavudde ku mulamwa kakati lwaki obanenya kubanga ne mukufuluma obufuluma batuukidde babadde tebalunye bataaleka ebbanga lyabadde eno liwanvu balekako amokya naye balobola ababadde kitalya era ababalonye bapangisiriza taxi bagamba taxi mugivuge nga tugenda Kavule saabamu sibe eno babayisiza n'ewaabwe nebagamba mutusooke mututwale ekavule tulabe ekitereeza niya zaabwe ez'abasibira zikyali ki zikyali nywevu tumale kuba tunulira nga bazza ebweru tulabe twawule esaanya ku Olivia tutwebale nnyo kyetubasabira Katonda abanyweze aleme batagaza kubanga ebweru gye bazze ebigambo bingi bibagenda okusanga abagenda obbogerera bayitirivu abagenda okubalaga nti mukama wamwe yabaleka munda nadduka ali ku bikeppeke yagenda mwekizayiro n'abaana be yabeetikka abo mugenda kubasiŋŋaana bagenda kubibagamba
abo nabo banji olojore sonye nyugo mikono muri wanira bamuko eko bakolera mukolere ebagenda bigambo bagenda bibagamba naye akagenda ku kyalodi meya yafunye abasirikale naye ayina ledika kati bagenda bibagamba mumenyekera bwereri mutuyandi ebyo nabagenda bibagamba okwamalamu amaanyi naye kyetubasabira nga tutudde wano bebanaba batulabye nga batuwuliriza Katonda abagumye emitima abanywezi banywerere ku nsonga gye eyabatwaze ebamazizaayo emyezi 6 mu prison nze eddwa gye mbasabira Katonda kirungi nagenza okubatunira abasinga obungi bonna bayisiraamu nga nze abo bamanyi okugera kwa Allah bo bakutegeera bulungi Katonda kyabageze ne bw'okolota toyinza kikyusa ne bw'okuŋŋaanya dduniya yonna teri ayinza kikyusa ekyo kye mwatuukwako Katonda yakibagerera era akaseera be katuuse soono gwe mwetondedde eyabasiba akaseera be katuuse baga mufulume mugende olowooza teri abaali beetonze nga n'okutuusa kati sibate abo gye bali bayitirivu tebaliyo gye bali bangi waliwo n'abaalya ssente za gavumenti nagati bakwate ebyobugagga byange byonna babitwale n'enva eruzira tebaliyo n'okutuusa kati abo nabo gye bali nemwe ekiseera Katonda yatuuse n'abagamba mufulume era ne mufuluma so n'olwekyo nawulidde sipiiki ya mukama wammwe oba oli awo abantu gwe balisinziddeko okuyimirira Mwami Kyagulanyi yagambye atya yawozaayozezza n'abakulisa ekkomera era n'abeebaza okulemera ku nsonga era n'abalaga temuyina musango tuli ffenna n'abawa essuubi teffe tetubanenya tuli nammwe tetubanenya tuli nammwe pulezidenti wa nuupu gye yabadde ayogera ekigambo ekyo gwate atalina na paati yonna mu nuupu ate gwogamba nti baalidde Bobi Wine olukwe yadde nasobola kibagamba saa nti mundiddemu olukwe saanya bagundi bamachete nti mundiddemu olukwe bamachete baali bakawuma Yasini Kawuma naye teyakyogeddeko ate nga bonna obedde ayita mannya ku mannya ng'era babamulaga nti ono Yasini Kawuma ono gundi ono ani ono matete gundi ne statement gye yakoze yabadde nnungi nnyo tuli nammwe kitegeeza ensalawo gye mwasazeewo tukkaanya nayo so abadde bonna yabayisa amanyi ng'alaga abamanyi era tabanenyeza kiki bakoze bano bamachete baani bali nnyo ate nga sekuritale jjero yamaze kunnyonnyola nta gye babatadde nti baweereddwa buweerwa amnesty n'agamba kooti enkulu yanyonyedde bulungi namulire sekuritale kooti enkulu yasalawo abaana bano obutabawoleza mu kooti y'amagye era neeragira fayiro zaabwe zikwatibwe zitwalibwe mu kooti eza bulijjo balooya batambudde mu kooti eza bulijjo nga buli webatuuka bagawa nti wali fayiro kitegeeza ne baddeyo mu kooti y'amagye nga n'ey'amagye ga nti fayiro wano twazijjawuda teziriiwo nkitegeeza badde basiba abataliiko fayiro baddeyo ne bambala papa eri gyenkugambye eri orange gye babaddemu nga simanyi lwenzira mu kooti simanyi lwenva wano kakati bwebanga Katonda yabawadde akatangaala ku mitima n'abawaidi ennungi n'abateebesa ekituufu lwaki obanenya mumaze okutegeera ebyo byonna nti babadde kujanga onkwekule so babadde mu bufunze bafiira kati gwabanenya ababekidde enjogera ennyangu kati eriwo obadde oyagala batwalinayo essuubi kujja kuwoza negwe obajjookera otandise obajjookera mwakoze bubi era mubibanyiyo mukkiriza mutya emisango gwe baali bakusibye kubadde mu kaduukulu ka poliisi akaduukulu kasero ngamba mubeerengwa mugende mwekalakase mugende musula empira weyongera mu bitanda munda bonna abo bosiŋŋaana boogera olwaleero talabikangako na mu kintu kyonna bakubira eno jjejjerewo nga bamuleese ne walanze obutogera bigambo ne bimubula okaana musima ndeka sikuntwala mu desima okanya mugamba nti owaye ebintu wabirabye ng'akugamba nti nabirabyetukiddako oli kuba banno banenya bakoze gomanyi luzira omanyi kitalya prisons z'amaanyi olaba busirika poliisi wano n'okuba essimu maze wano ennaku bbiri kiboda yange temugitunda eyo akubanja ayongeddemu ayinza okuga nti nakuwola emitwalo gaye 30 naye kati njagala 6 ninga ddala naawe omanya 3 noba nzikiriza kankuwe naye ng'oli ku poliisi
gy'olulira ne ku mmotoka nga zitambula abasirikale n'abafulumya n'ekidee bagamba twalo n'oyiwayo n'owetoololako n'olabako n'abewaka ne bakuleetera ku kyennyanja ogambaga nti n'ogamba omusirikale gayongulire wali enkoko enjuki n'agikuleetera kati ate wali naye ate oli ewatali enkoko yagiriddeko jjo mu myaka 6 byeyagirabye ne bagimuleetera n'agirya gwe gwogamba nti akoze ensobi omunenya ku ki. Your final remarks ebigambo bye bisembayo eri abaana abo abavubuka n'abaami abaana abo nze mbeebaza Katonda yabateebesezza ekituufu kye baakoze teri abanenya oyo abanenya yatamanyi kubanga bagamba gukitaliiridde wuwe yagamba linda buke okutegera bulungi gukitaliiridde wuwe yagamba linda buke naye gwe kiriiriddwe owuwe ne matumbi asituka kati abaana kye baakoze oba abasajja abo basajja bakulu si baana kye baakoze kye kituufu n'omukulembeze waabwe yabakkiriza tannaba kubanenyaako gwabanenya wenna gy'oli oli mukyamu wabula omulangaze gwemba ku byoku nga mmaliriza Katonda ayongere okubagumya emitima ekyabatwaza mu makomero emyaka 6 bakisigale nga bakyakiriko. Weewaawo tweyanziza tweyanzeege awo tubeera tuvuddewo olwo nga tweyongedde mu maaso. Honorable Betty Namboze bakireke wamulabe ne mukama we Vicky tugamba abantu nti enkyukakyuka ejje oli nakubuuza nti entebe neetulwako bameka ekibuze oli bw'omugamba nti enkyukakyuka ejje nakubuuza ekibuuzo bw'enkyukakyuka bwenejja mwenna munaatuula ku ntebe nti ebibala by'enkyukakyuka kati mwabirabye lunaku lwaggulu nga oboosa ayogera gye bayita ki enkyukakyuka segede bulungi kubuzeemu sikutegedde sijja kwekaza enkyukakyuka abantu baga nti enkyukakyuka ejje nawe wendi njagala enkyuka abadde minisita ate oba minisita bukyukeko abadde ono ate kikyukeko abadde president atawabuleko sikutegeeza nti mwenna abalwalira enkyukakyuka mwenna mugenda kufuga mutuule ku ntebe naye enkyukakyuka ekyusakyusa bingi nti olwaleero Bobi Wine asobola okutuula mu ntebe n'alonda minisita nga ava mu famire yo kati ava mu famire yo ng'alina abamuli emabega balinga 8 ababadde obubi n'alonda minisita ng'agenda kukyusa ekitundu mwava oba mwawangaalira nga boolaba olwaleero ti oboosi bwe bamulonze ku bwa sipiika yakubye nti Parliament mukyangeerawo mukono tebanga nani na speaker ne mukono egenda kutiba kuba efunye speaker kitegeeza ekitundu ky'emukono kiyimusiddwa enkyukakyuka kubanga ye namba 3 waki w'eggwanga buli wakuba essimu bwakubira yinginia ne bwakubira ow'enguudo ono kati atambula n'amugamba oluguudo njagala lukolebwe ndagidde nassaayo nogenda ne lukola lwaki kubanga ssente yaziisa ez'enguudo tajja muga teziriiwo gye bayita enkyukakyuka kati olwaleero ab'omukono bagenda kuganulwa mu nkyukakyuka eyayaanirwa buli muntu yenna era ab'omukono yakunnyonnyodde n'agamba bwe bamala okumuwa obwa sipiika agenda okudda gy'ayogedde gy'asula nga ku makubo babemberedde tebabemberera nti agenda kubawa ssente bayaniriza nkyukakyuka olwaleero ab'omukono waliwo aga nti ewuwe sikookona kantwala akabaluwa omwana nga asobola omufunira omulimu eyo enkyukakyuka si mu makubo gokka si mu biki bingi erigifuula enkyukakyuka waliwo atasobola kumutuukako nga naye weemukono naye ng'alina amutuukako nga weemukono ayanguyirwa nti waki tongenda nuŋŋambira ku sipiika omwana ono yakola kino bikime asobola okuteekayo eddoboozi omwana ne bamuwa kubanga ye namba 3 eyo enkyukakyuka eyayaanirwa era ne Nambooze kirizagaana yakyogera ku bwa sipiika nga balonda wadde ayogera ebigambo abantu batabitwala nga kikulu naye yali ayogera yagamba ne mu okuwagira ave waffe simanyi oba wakyerabira nakawulira ne mu okuwagira
kuba speaker gwe balonze nga agenda kuva mukono jenva wabula ayongerako bongezi nti ekibiina bwe kinaaba kisimbyewo nja kuwagira kibiina naye bwe kinaaba tekisimbyewo siyinza kuvaavawa ku kitundu kyange. Enkyukakyuka enkyukakyuka tekitegeeza nti bwenna tukulembere wabula ffenna tukyuke bingi ebigenda okukyuka olw'omuntu omwoyo azze keribeere ekkubo mwempita keribeere eddwaliro oba essomero ly'ekitundu kyange enkyukakyuka ejja kati dokita w'eddwaliro ly'emukono asobola okudduka mangu hospital nga ti eddwaliro liribulamu ebitanda bimeka yangu otulambuleko oba sindika bekikwatako kati speaker agenda okuyita mu ddwaliro ddala ng'akiraba kuba ali ewuwe abalwadde be bonna tebagenda kujjawe bakujja wali n'alumba bay'omusi n'avuga nti emukono njagala ebitanda 10 bigende baasala 3 ne bafuna 10 ndagidde eyo enkyukakyuka abantu gye bakaabira so si kukaaba munaatula ku ntebe si kyekyo enkyukakyuka ekyusakyusa bingi nnyo kigambo kigazi kiba kigazi ekizinga biyitirivu naye mulimu oyaga nti muli wano mumwogere wano mugambe ayinza n'obutabalaba please enkyukakyuka kigambo kigazi kizinga ebintu bingi nnyo ebisobola okukyuka ng'omuntu omu yakyuse n'adda mu ntebe eyo. Minisita ow'ebyenguudo Fred Byamukama twamulabako yatuwaako ku sample ku ground yakera ku makyana alagira abakulu bekikwatako ba contractors abaali bafuna eddimu ly'okuddaabiriza oluguudo lwa express olwo okuvaawo saidi za wane Namuŋŋona mpaka ebwayise nekibatwalira space empitirivu ey'ebbanga eddene kumpi myaka 3 nabagamba nti mbawadde wiiki emu bwe liba teriwedde mukwate ebyuma byammwe muve wano. Yazzeemu n'alabikako ng'ali mu bitundu bya Kyotera Masaka Kyotera Mutukula ekkubo eryo limaze ebbanga ddene awo naawe awayimiridde mu maaso ng'emu bbiri bwe baali babbira lumiyoni yange baali banzibirako emmotoka awo olw'ebinnya ate waliwo abayaayo awo nabanyumizaako ndowooza wano olumwaka boozi. So katusooke tuwulire Byamukama kyagambye ba contractor abawadde salesale wa nnaku 9 Pavin soko tuweko katambi ako and then tuje haja temere wano nawo tuli mu kitundu tuli mu kiriche kyoyogeddeko kyankyuka oba tuli mu bakulembeze kugamba nti kati nange neenyigiddemu teka yakatambi ako Pavin tulabe. We cannot allow you contractors to lead us where to go. We are paying you. Even the finance, we are paying you. If you have been used this system where the contractors will feel big, it has ended. Actually, I'm giving you 90 days. If you don't bring the bitumen here, you look at me very well. I will terminate your contract. We don't care if you pay it. We don't care if government loses money to you, as long as you get right people who can finish this project in time. This road is connecting us with our people of Tanzania. Tanzania, they are complaining to Uganda government. You have seen the communities are complaining. For you, the contractor, you want us to move according to your pace. You said you have money for financing. Government should start paying it 2 years. If all other contractors we have in the country are getting the bitumen, what about you? If you have the big people behind it, they are lying to you. We have seen governments terminating people's contracts. Take us to court. We shall pay you. As long as you get the right contractor for this road. We need the road. 2024, 2 years down the road, you have done actually nothing. 23%. And you say, really, you are good friends to Uganda. We shall not allow you contractors to drive us. I'm giving you 90 days to start putting bitumen on this road. If you don't want to look at me very well, I will terminate you. We have Attorney General, the President is there, I'm there, we shall terminate your contract. Take us to court, we shall pay you. After terminating you, we even put in blacklist. You'll never work on a road in Uganda. Stop playing hide and seek games. Bitumen, other countries are getting. Now there was, everyone is hiding in the war. When will the wars end? We have got roads, people are working with bitumen. The same as with Mene Mitiana Gande Sea, they are now working. If you don't have money, you wanted this project. And I'm told you people, you are using a trick because you gave us money to finance the road. You don't have enough money. You are targeting the 2 years to end because then after 2 years, finance will start paying you.
So in actual senses, you are playing on our mind, using our money to do the project. And actually, Honorable Minister, we shall not fear to take them to court. Because we shall not compensate them. They will lose. We shall not even compensate you. You look at me. They will lose the case. Yes. Because we agreed that within 2 years we are going to complete the project. Yes. But you are delaying the time. They are delaying the time because then after 2 years, they accepted to finance. So finance will start paying them. They are behind 23%. I'm giving you 90 days. If you don't start pouring bitumen, pouring tamaka here, we shall terminate your contract. Tell whoever is behind you that today we met a younger man is very big, and I'm determined. Let me tell you, Sino people. This part they did what they are delaying, that they looked at our contract very well. They looked at our design very well. The sickness of the so-called bitumen, they looked at this in the contract. But they have been buying time with our engineers that they are refusing what we gave them. Where do you get powers to refuse? Where do you get powers to refuse the designs we have given you? What is within the contract? What the contract you signed? Actually, you should be even arrested, you people. That's breach of the contract. You are conniving with our contractors, with our staff to steal government money. You know what they did? They have been refusing to put the bitumen because they say what was given to them, it will not last longer. So for that case, they needed to get another design for the bitumen, which will attract 150 billion Ghana shillings. The man who has been lying your large, we have chased him, and we are chasing more. So you either work on the road or accept your company to go in red blacklist. Where do you get powers to refuse what government has given you? The people who designed, they are here. They are saying the road they have designed, it will serve for 20 years. They are here. They have written in black and red. If you are not Minister, can also say something. Kakati wano waliwo akazanya akagenda maaso. Mwami Mustafa, ozo ngambi oyagala ennyumba ya bisenge 5. Nze nkuwadde ennyumba ya bisenge 4. Mba nkyali muntu mulungi gy'oli gwe yampadde akalimu. Kyakubiri, ongambye nti buli luvannyuma lwa myaka 2 kozesa ssente zo. Ompadde akalimu okuzimba enjuyo, ennyumba egenda kugwa mu myaka 6. Naye luvannyuma lwa myaka 2 kozesa ssente zo, oluguudo olubeera luli nkuwa ekitundu kya ssente kye twakkaanyaako. Kakati gwe n'okola kasoobo ng'onsuubira ontajetinga oba nnimbiridde kukuwa kali akasente ke twayogerako ng'emyaka 2 gikoze eki, ng'emyaka 2 giweddeko. Abakulu bano ab'enguudo, mwami Fred Byamukama minisita kyakola kituufu, bagobwe oba si kyo bakole. Ye bwe banaaba bakola nga bakolera ku pressure gy'abataddeko, banaatukolera omulimu oguli standard oba bagenda kukola gadibengalye. Ekituufu kye kibagobwe, tufune abapya lumu oba bagume bakolere ku pressure, tugende ne kye banaaba batuwadde. Okuddayo mabega ku luno President Museveni ogenda kulaba Viki Ministry ze yawadde abavubuka abato abazirimu beetegeke bali ku kyokya. Ze yawadde abavubuka abato ekyo beetegeke ng'abato abaweereddwa akalimu. Lwaki? Babadde nnyo mu gavumenti ne balaba obunafu. Era abantu kye babadde bagamba nti President Museveni asusse okuba baminisita abakadde. Bano abavubuka abato bonna nga bw'obalaba aba Fred Byamukama, Babbalamu, nalabye n'omulala alina. Bano babiri be baakatinda ennyo okuva ekisanja kino kyatandise. Abaagadde ennyo okutuukiriza ekirooto kya mukama waabwe nti olwaliro kino ekisanja si kyakwebaka. Ontegedde bulungi nti bakyataddewo likodi oba oli awo. Naye ekibuuzo ekibuuzibwa era kyombuuzizza nti abantu bano bagobwe oba basigale ku mirimu. Bwe banaagikola ginaaba gyamu kyalibadde ekisinga obulungi kugobwa, si kubagumiikiriza. Oluguudo olwo lwolaba olwo lwe baliko Majegeri
yaluggulawo yenna mwami na mukyala Nabbanja kubanga emirimu gyonna yabadde agikola eri yasibbira yali etuuma temulowooza nti tumuvumye era lyasinga n'okwayetonza okugamba mwami yali agalanye erya mukyala Majegere yaluggulawo 2023 nga twakava mu covid era n'atugamba tunaagenda okulonda 2026 nga luwedde olwo lubaliko kati gy'emyaka emeka gy'emyaka 3 bali ku luguudo olwo Fred Byamukama bwebozze be bawa contract nga prime minister yabawa ekyomukisa omulungi naye abaddeko ku mulembe Katumba ye yabawa Katumba Wamala ng'okukola eki ky'okutereera kubasazaamu oleeta ababa nakutya kubanga ekirungi togenda kubasazaamu bakuwawaabire obasazizaamu lwa bunafu bwabwe bwabagala bagende mu kooti nga bwabadde obagamba kyekisinga n'ennaku ekyenda ky'obawadde kati bagenda kukola libengalye gy'emyezi emeka nebaba tebakoledde mu myaka 3 kati obawadde emyezi 3 bagenda kukola ki otandika okuyiwa kolansi prime minister yaluggula 2020 emeka 2023 tuli mu 2026 gy'emyaka egi gy'emyaka 3 ng'obawadde emyezi 3 ddala bagenda kukola obakubirira ekisinga obulungi kuddayo yabaddeko yabawa contract kubabuza contract y'abano gye wabawa yali yakumala bbanga ki era empapula zirina abazimuwa kyekakasa obuliko ofiisi gye waddamu bakwasa byonna ne babikola ki nakati okutambula bamaze kubituulamu kubayita buyisi nti bassebo ne bannyabo ebyammwe na Uganda bikoze bitya bikomye mbasazizaamu muddanga mukola luguudo lwonna mu Uganda sina kugamba tukole contract yempya temuddangamu kukola luguudo lwonna abaffe nzinyina ekibuuzo kyembuuza era ekimbubbya omutwe lwaki buli nguudo zonna bazo bakyayina baani bwe bati mu Uganda muno temulimu bayinginiya bakola nguudo ate nga bakola bulungi kyemmanyi mwebali lwaki temuwa ku baffe abaana baffe bayivu mwebali abaffe abayivu baba ogenda bawulira nti bakola nguudo Rwanda bakola nguudo Zimbabwe ate za mirembe gye bakola lwaki temubawa mirimu sente mu kifo ky'oziwa bano ate abakolera mbudde tebalina bulumi na bwetaavu bwaffe bwe balaba bwe seba ekibuuzo ky'okukiddamu nze amagezi ge naali wadde minisita Fred Byamukama contract yaabo gisazaamu n'abasindikawa kubanga tebajja kukola emyaka 3 gwebawadde emyezi 3 bagenda kukola ki bagenda kukubirira kubanga mu myezi 3 ne bogenda kuyiwa lw'amalamu era tekisoboka Masaka kyotera mutukula ng'ogenda kuyiwa buli malamu onyige era tekisoboka mu myezi eki kwaba ze ennaku 9 kyakoze eki n'akayitayo naye okuva e Masaka mpaka kaliisizaawo ebinnya ate bye baaziba bateekako malamu ate byaddamu oluguudo lw'abagamba okukola si lwaku bypass nti lwakuddaabilizanga bano kuba bano yabawa mwezi era kati bw'otuukayo olaba ne bwoli bazannyanga mulimu butaggwaawo nti tulina we tukola abasajja bazannyanga butaggwaawo akalimo kaleme kuggwaawo ekikusinga okwewuunyisa bakeerala ku makya ne basuula ebiyinja byabwe ebyo ne basalako ekkubo bamala nga obisuula ate emmotoka ne baipaakinga ebbali nga tebikola nebikwasa jaamu jaamu avuddewa ngoga bakola ekkubo ng'ovuga mpaka okuva mu jaamu nga tolabye kubakola lipooti ng'etuuka ku bakulu nti bakola kumbe kakodyo bataddewo kukwasa jaamu ffe tuboogereko nti bakola kkubo naye nga n'omukulu kwayita simanyi nejjalo yayitangawo abalaba nga bakola awo banga bwamiiga buyimirizi n'abuuza baani abali mu kukola wa ate kubyowuyiyo betali ku ebyo jaamu oyo okumusiŋŋaana nga yajja kubagamba jaamu waki nti bakola kkubo tugende mpola eyagwerangako ng'agamba abakola bano wano baliwa nti baliyo basudde biyinja ng'ayita gwe kikwatako naye nga azimukubirawo ng'ate ng'agenda eruzira nejjajja mwami waayitaawo ekya neggwe simanyi buli lunaku twayita linamala akola ekyabonera nti lyakozesa eryo kampaakingeko ndabe bano abakola kubanga ayinza nayiseewo okumala weeks 2 ndaba wano webali leka njimirireko muziyimirize ndabe we bakola
asinganira nga tewali na mukozi naye ng'ate bakoze road mpozo ekirungi nti ye kyayina olwokubadde basiba emmotoka nga anajja jamu tamukola ki kati oleda ye nnyini yekanga ayiseewo obasudde ebinja kuba tasangawo jamu kuba ye kennyini yeekwasa jamu oluusi naye gyalaga ne bataba jamu kubanga naye singa bamuleka nabuza jamu waki nti ati eggo baalisalako waliwo abakola nga tugenda empola ndakukoddimalako nga talabye ku kimotoka kiyiwa kikola nga waliwo biseera nanga muŋambi waliwo abakola natulaye basi muve muziyimirize mubampikire naye ekirungi bazisibira bwayise abeera ntebe ava ntebe ne basibira bwayise endala busega nasanga kaweweevu kyekyo kyokka ekireese obuzibu kyova nti ebintu bitambula bwe bityo noga naye wano waayita waliwo bamenyera abantu bebamenya abawali ku gundi abekawalaabo bamenya yayitawo emirundi egiwereena Lubigi nga tasanzeeko kubaki kubanga yayitawo nga talabyewo mbeera tetumunenya nomala ova nti oyimire mukuba omuyimirize jangu batuka bayinza okutujjagala kutta pulezidenti so n'olwekyo Fred byamukama tukwebaza kubanga olwo oluguudo wallahi buli muntu abadde alwogerako naye oba wasituse kwanza wasitukako nga wakamala okulayira naye kati obadde ate obuzeemu ennaku yasitukirako mu babooda ababooda beyagamba ogoba mu Kampala bagoba tabasobola awalina wajja okuba eyateekayo erinnya lye enannyini booda ezo eyateekayo eryalaga nti ono yabajja era bamukangira ati oyinza obutamalako n'emyaka ebiri n'ekiro oyinza obutagimalaako anti eyateekayo erinnya lye yenannyini booda ezo eyateekayo erinnya lye yenannyini booda ezo zagamba okugoba mu kibuga abantu beyagamba era bamugambirawo ne bamugaa nti gwe emyaka ebiri giyinza obutaggwako ne bakukyusizaawo tereere ziveeko ezo tereera booda n'azita era kyekibadde kimuyimirizaamu ng'abuze naye kati yagenza okulanga Balamu abalyako so n'akomawo kale abaministers nga balabika kati nga abakubagana mu nkola yaabwe ey'emirimu tunulira omukyala minisita Namere ne minisita Balamu bwe bagenda e Masaka eyo ebintu byatambula either way mukyo nti twatunulira minisita Namere abaali bamwaccusing awo sente z'emmwanya ndolo that naye State House Controller omukyala agikulira n'asasula sente ezo ebyo ne biggwa kati minisita twaddamu okumulaba enkeera omukyala Jeni Baleke yes n'asasula miliyoni 2 n'asasulako 153 152 then endala namu 8 ne baziwa mwami Bulegeya kakati esemba buli twaddamu okulaba mwami Balamu minisita ng'akoze yekka takoze na mwami na mukyala Namere then tuzemu awo kulaba nga minisita Balamu mu kasimu ako akubira eyali badde taata Vincent Bamulanga Kisempija nga naye ayina wamulengeza wamugamba nti eno nno abantu bakwemulugunyako tusalire wamu amagezi ekintu kikole kiki kigenda maaso mu baministers wano wenayogerera nenkugamba nti Balamu tasobola kumalako na Justice Namere era nenga nti mzee president wangamba bajja kwekuba nekugamba president Museveni babamuwa amannya ago ate tebamala muwabula tubagatta ono ojja kumwogerako birala talina mavuunya Balamu oyinza omuyonya w'omusiiga enziro mpozi eyo eyinza okukola ki okubula akyali mwerufu kale ate gwe yamuteekako bwe babadde ewalala nga yalagira n'okulagira nti oyo bamusibe oyo omuteekeko empingo waliwo ono gwe yeegayirira Honorable Namere badde ngamba ono tumute nti ono tetugenda kukola bwetyo minisita tetumuta ti akkiriza kakuba essimu alete sente z'abantu eza PDM ze yali azirayita azibawe enkyagenda kwesimbamu kuti
agenda asuleyo ono yena akozesa obuyinza bwe naga kale tumute naye ng'oli yamukwata namuga kuba essimu balete sente z'abantu ne bazireeta n'akalulu namulabi yakawangudde era yagadde kakati awo ne batandika okukontana gye baali kakati Balamu naga naye bwe mba ngogola district ndala lwaki sigendako mu yiyo gye wakolera mu omwana wehoyima oyo omwana wehoyima naga nti lwaki sigendako gye wakolera nga gwe muwabuzi wa president mu Masaka eggwetogweto ly'e Masaka lyonna tugende weewo nyini wadoga byenjogera byakulima weewo amwegayirira weewo aba nedda omusajja ali kabanga lya piyamu ali omwo mu mmotoka bamutaddemu ali mu mmotoka omwo mwali kakuba essimu omusajja sente zikoleki amanedda tumutwale kubanga ono ekyokubiri kino kyo kankikuwe abantu abo bombi nga bwebalaba buli muntu alipootinga wawe bombi buli muntu alipootinga wabaavuwe buli muntu alipootinga wabaavuwe kakati ate ono omwana ow'obuwala ye n'asussa era bw'aba alina ono ayitira n'akagenda kumala kukubira president kanzire emmotoka mukubire ku kino ebimu ate minisita akubira direct president n'adaka mukubire kakati ate ono gy'alipootinga ono ne bamukubira mu byokola byonna ajja president mu nsonga ezo tobimuyingizaamu kola mirimu gyo era yesimu oyo yali akubira Kasolo era Kasolo yamuga ati waba asazeewo okusasula abantu bamute gwe yali akwe naye ng'ono agaanye naye nga gwagaana kyasalawo ye mukama we kubanga ono amumyuka bumyusi Balamu ye mukama wa Namyeri wano wetwakola program nga tebasobola kumalako nga bali abo bali bombi biri era bwe bayingidde Masaka bwe yategedde nti bwensigala ntambula n'ono ebikolobero nange bayinza obbinteekako banditookera n'emmotoka ate nkulimbe wallahi si kinene kubanga yatunuulidde Masaka nga buli abavaayo gwe Viki tewalaba ku bakyala bammwanyi kwabulako akubakyaka ali nga Namyeri ayogera naye omukyala oli bwe yalinga ayogera enduulu netta abantu era nga ababuuza nti kyayogedde kyekituufu nti kyekituufu ono kyayogedde nti oyo alimba beerumiriza naye mu Masaka gy'azaalwa era gye yakolera nga ye mwabuzi gyetusuubira okuba n'obuganzi ekibuuzo awo kijjira baani abaamulunda okujja kuba MP bw'aba bwe bityo bifaanagana balonzi kale bebalinyo bebalire ddala kati olwaleero n'avaawo yagala okulaba naga katuve mu lukale bwe baava mu lukale n'ayita meeting ey'abakulembeze ba movement bonna ne beggalira mu kisenge omwo temwalimu wa DP temwalimu wa UPC temwalimu wa NUP temwalimu na sirina kibiina nzize kulaba bulabi teyalimu naye nga buli gwakwasa akazindaalo kwa Namyeri yali amutudde mu ntebe eri esembayo naye nga buli gwakwasa akazindaalo ndowooza yasembayo yagaa nti nze simuwagirangako nakoma mukamyufu ate ne mukamyufu saamumalaako olw'ebikoloberi ng'abantu bentuuka bwe yali chairman wa movement mu Masaka oba yoyo bulegeya ate gwe yajulizanga wali awo nenkwatagana nebula kati Balamu naga nti n'amalako n'ono ntayi ne baawukana tebayawukana nga yamuga nti Uganda nnene tetujja gimalako nga tutambula babyapa tebayawukana nti bamala kutula ne bateera ti Uganda nnene gamba genda eri yitako wano nange mpite taata we yamukubidde simu namugamba olina Balamu tianze saategedde eti ala nti agenda eyo gy'olina emivuyo Balamu bwe yamukubidde naga
mwana wange emawogola mulime balamu nti saategedde nti agende eyo taata nange mwekagidde mulabidde olukumi lwaki tewamutangidde nti yandese kati nange ate ndi eno walala kubanga yabadde Rakai era gye namulabye nga bambikiridde ambuleera alambula yegira abadde Rakai namanze gyendi siriyeyo saategedde ndoge faafagana naye ngamba mutambula mwenna tyakole tuteeseza nti bwetufa mu Masaka tuddako omukulu yakyusiza ngendo nekutera biteere tulanyumiza mboozi enyume byebituufu era bwe byabadde yakyusiza entambula kubanga bwewamala okwawukana nga bavudde mu Masaka namugamba nzizeeyo Kampala yasula mu Masaka ate olwo nakomawo Mabiito amuyita atya Papito ye naga kanzireyo wa Papito tunasiikalira namwekanga yagenda Semba yamwekanga agenze Semba ate nakwata sente nasasula bali ab'e Masaka nabala asidda Masaka James none Semba buli ebimu buli omu yekanga kubanga n'okubawo sente teyaliiwo nenanera yekanga bwekanzi ate bamasasudde kati sente zabe baziba wadde ate natandika kwewanira eno nze siyanga ku sente y'omuntu yenna nze ndabe mundaba era nze nakibagamba bw'oba oyagala buuza President Museveni President namugambye era naye nakinyonnyola nti amanyi muwala we era kyova olaba bwankubira simu ngamba sa omulwanyi wange naye nga ngamba omulwanyi wange ye Ssaabalwanyi ako kakulu agamba bw'aba akuba essimu agamba omulwanyi wange naye nga ngamba omulwanyi wange ye Ssaabalwanyi nakagadde ako ako nakagadde nange njogedde kaakayogedde kakati ako ngaakwogera naye nga ono sente bali yazibaweeredde Sembabule sijja kudda Masaka sente zammwe bazimpadde nzirina muzikime Sembabule teyabandaddewo agenze wa taata abantu abagoba ettaka oluddawa Rakai namugati Balamu toli naye Balamu ali kubye nange ndi kubyange twalagaana tugenda kusisiikana wano ennaku zinandeka ngate tuwambulire nti efiina yettaka ate nategedde kati so Balamu byeyasanze gye yabadde ku ttaka lyagobako abana ti agasaaha ge gattoha omwana byakola abijja ku kabaya ndowooza tunnyuke akadde katuwedde kaji mu sitaafu kati Balamu naba ti wano omugezi okukola emirimu gibeere nga birambulukufu bulungi katambuleko nzekka kolyakole kwakati jukira balina egyomuofi kati ze Balamu amagezi gemuwa gali gamu amulagira amugetuula mu ofiisi kwa olwo n'abatwagala mu ofiisi nkolera appointment gyenzira anti kubanga omukulu watabeera omukulu omunene waisi wakolaki kati ye kyaba akola amukubira essimu amugee nti bino ebyokutambula bindekere kati gwe tula mu ofiisi kati waliwo egikolebwa egyomu ofiisi ate nagyo gifa kwa waliwo bakaawa abaagala okujja tumiitinga waliwo batawuni kiraka baagala waliwo abatuleetera ensonga waliwo abagabi b'emirimu ate ekyokubiri tambula kati madisitulikiti agagaba emirimu gy'oba otambula mu abo ovuyangireyo obivuyanga okamale mu mazzi obukiiko obwo bugabe byonna bigwa mu ofiisi abatulaba abatuliza naye obudde embanzi zolumu zonyunya zijja kunkubya nziraye olewoja sinnammere nkutumiddeko nane mukwano gwange nammere nzoli mukwano gwange nnyo era sebo Calvin Kayanja kubanga gwe munnamawulire atambula naye nsaba paasi naye omukwano gwange togamba ti omusajja ono wakalevolo nedda abatulaba abatuwuliza emboozi ziba zibanyumira okukamala naye obudde bwe butusalako ate netuzimalaayo naye mwebale nyo mwebalire ddala otuwuliriza. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsigadde Mustafa Kalungi aliziggala asigale mu office akole mu office agenda mu district zirimu okugaba obukiiko obugaba emirimu agenda akole ki akatereza waliwo kyogozesezza
So onajja luvannyuma atereze byasomaliza wano ndikuwa kimubeere bulungi mwera. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C. Abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulumba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga.